bamupika bamukwatamu eyali agamba tazaala n'azaala. Omwana wa Shiba Kalungi yeyongedde okubeera nga akonfiusinga abantu. Laba munnange esaidi eno Fred Lumbuye wuuno akakasa esaidi eno, ate nga omuyimbi Spice taggwayo. Laba engeri gy'ayimbyeko ate wali freestyle nga ajimba ku Shiba Kalungi. Muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi ne King Saha byonna biri eno. Ngenda kubeera nga munnange nga nkutuusaako ate wano. Kakati munnange waliwo obubaka obuli mu Getting Viral. Akatambi munnange omuyimbi Shiba Kalungi ke yafuddeyo munnange n'ateekayo ate wali ku mukutu gwe era nga keeyongedde okubeera nga kakonfusinga abantu. Beebuuza nti no omwana afaananya ani ono, afaananya ani, bamufaananya ono bamufaananya oli. Muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi era nga tulabyekoko ekifaananyi ekyo nga wookiraba munnange kibadde kitwedzinga ennyo ate wali ku mukutu ogwa Facebook mbu mwana yafaanana Fred Lumbuye, naye nga munnange Fred Lumbuye naye avuddeyo munnange walina akakasa era nga bwolaba posti ye agambye wali nti no but who did this, muve ku mwana wa Shiba wali ate n'asekawo. Muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi naye nga posti eyo munnange ate etwedinze ebifaananyi bitwedingidde ddala abantu nga bali confused ate nga bakirowedda nga bagamba nti no oboona ateebereza okubeera nga yebba wa Shiba afaananya atya bannange wali wonna. Muganda wange gwe alaba Jaminat Yogi omwana bamufaananyiza abantu bangi. Kakati munnange ngenda sooka te munnange ate nkulageko era akatambi kano era nga bwolaba akatambi ako nakataddeyo wali ate oba mu shorts ate wali nakataddeyo munnange osobola okubeera nga okakeberako wali wonna ate kibeera kitambulira ddala. Kakati katugende munnange ate tulabeko ku comments, katusooke tulabeko ku comments wano munnange ate abantu kye babadde bagamba wano ate mu comments era nga boolabaawo era nga omuntu ono munnange ate wali bamuyita Diana comment ze wali n'agamba nti amaaso galina eddalu era nga woobirabaawo ate bya comment ze. Katugende ku mulala wali Nalwanga Fatuma n'agamba nti no wow kabebi n'ateekako ate wali love wano munnange ate Kevin n'agamba sokat little Amil wali ate wano Chuzen n'agamba nti no nga afaananyemu bajjo. Ndowooza olaba ali mu confusinga abantu bamufaananya buli omu munnange gwe alaba Jaminat Yogi. Jjukira nti no omuyimbi Shiba tannavaayo munnange ate kwogera ate dadi wa mwana. Kakati nno bino bikyagenda ate mu maaso wali okonfusinga era nga bwolaba munnange comments ezo ezisomeddwa oba eziwandiikiddwa wali munnange ku kavidiyo kano wano nze kinatadde wano ate ku YouTube channel eno naye nga bwekyo munnange ate bwe kitambudde esaidi eyo era nga bw'otegedde esaidi. Kakati munnange kati kankutegeezeko waliwo munnange akatambi akali mu Getting Viral, waliwo akatambi akali mu Getting Viral ate wali munnange ate aka Spice munnange nga ali mu kuyimba ku Shiba Kalungi freestyle. Kansooke nkakuwe ate mmale nkoze katono nnyo. Apimika gamba chaliwo apimika bamupika bamukwatamu eyali agamba tazaala n'azaala. Biki bye mugamba bantu mmwe nga mukola birala bye mukola sibye Obusongo bungi mu ndongo katiwulire kiri mu ndongo obusongo bungi mu ndongo katiwulire kiri mu ndongo. Listen, see, now I come fake feminist, fake swag at them, fake mama, fake mama, fake mama, fake mama, fake mama, fake mama, fake mama. I really fake feminist. Naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde bwe kityo bwe kitambudde omanyi Spice ataggwayo ate bakwasaganya ate wayi ne King Saha ne kabula asala muganda wange. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo next update endala.